Embeera badde yabonkenke mutalake wa Kiseka nga abakozi ba KCC bakwata abatemi n'afumba emmere abakolera ku mbalaza ne ku bizimbe ebitolodde akatale ako. Abafumba emmere n'ekyayo olulengedde emmotoka eziriko abakozi ba KCC ne poliisi bayiye ebintu bye bafumba nga byo biyingiza ebizimbe. Abakozi ba KCC obwedda bakwata buli gwe basanga nga ebintu n'ebyuma ku lubalaza ekinyiziza abasuubuzi ate balinye ku bizimbe ne batandika okukasuka ebyuma obutayimbwa n'eccupa ekiwaliza abasirikale ba poliisi okuba amasasi mu bbanga. Olw'obungi bw'amasasi agakubibwa kiwaliriza DPC wa CPS Bakaleke Yusufu okujja n'agaana abasirikale okuddamu okugakuba. I want us to identify a person who is throwing the stone. Once we know that it is him, we shall all go there. Most people will surrender. Abakulembeze b'abasuubuzi olulabi Bakaleke ne bamutuukirira okumutegeeza enneeyisa y'abasuubuzi abasirikale n'abakozi ba KCM. N'owulira nga kikuba n'oyimuka n'opaala n'odduka ogenda okwebuuza ki ekiriyo. Dukole sawo likule toyina kyomanyi kati nobeera mu mbeera ey'okunyigirizibwa paka kusi era bagenda omukwata aba idola batalina dduuka wakola ki mwakolera naye ate fe abalina amaduuka abalina bizinesi mu kiseka wali muntu asobola kukozinga buzibu nga alina mu bizinesi. Abakozi ba KCC basinzira mu katale ka Kiseka ne bulumba abatembi abatundira ku Kyago Road na Kivubo Channel ne Channel Street. Ekikokoto kigenza okuggwa nga bakutte abantu abasoba 30 atwaliddwa mu kkooti. Kino kyatandise olunaku olw'eggulo nga lutakola katale k'Omufumu nga bakutteyo n'amu ku basuubuzi n'okutulisa amasasi mu bbanga. Mutebi Sulaiman yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.